Basa tweita bizoto kalewulira namwabatulize muli bizoto zontalinda zoto temuwakana obatoli zoto kale situka ofulume weru tumalokola ndowoozo kiraba temusituka Hawaii bizoto mwebale kujja mwekubire engalo bizoto mwena tubasanyukidde okubalaba. Bwetyo tubaniriza mu kitambiro kya bizoto wano e Buyongono mwebale nnyo okujja okuwagira abalenzi bano okuli omunene omutono n'omweru omuddugavu mu mbeera efaanana bwetyo bibuzaabuza kaffe katutandike. Tubonyebonye nnyo mu nsi y'e Buyongono bangi ne tukaaba nga tuli bubi genna bweruma nga tetulina kyakola afuga Buyongono mubi nnyonnyo kiki. Tubonyebonye nnyo mu nsi y'e Buyongono bangi ne tukaaba nga tuli bubi genna bweruma nga tetulina kyakola afuga Buyongono mubi nnyonnyo. Abayongono banange tulabye ennaku esimenti zafuka kirasesi abatuufu bali mu myaka 10 tebasobola nakuyimirira. Banange twalabye abamu nga n'okutuula kwa mpaka obutambala bagaya bugaye. Obuyongono batubamisa natuku abatuufu gabe bamukuba pi. Mweno mwawona temuli b'e Buyongono ekiri e Buyongono kibi nnyonnyo kiki. Tubonyebonye nnyo mu nsi y'e Buyongono bangi ne tukaaba nga tuli bubi ennaku eruma nga tetulina kyakola ekiri e Buyongono mubi nnyonnyo. Bizoto Sabazonto, are you okay? We are okay. But the three singing fools, atema tuli sexually dormant, a minute with Bizoto is better than 5 rounds of what is sexy. Ezije tuvaamu yeye Buyongono tetumanyi bulungi oba mumanyiyo ekiri ewaffe gye tuva e Buyongono musabe tekijja wano kiri ekyaffe kibi tusooka kulabula mutukwate bulungi gye tugenda okunyumya si bya wano wammwe bino by'e Buyongono gye tuvudde okujja. Afuga Abayongono musajja mukadde bwe yali yakajja ng'atuula mu 5 ati atuula mu 7 wa myaka 9 alina akalaalo ke akalunda entense kakuta omuguwa kati kakuta ensonga yoweeri ekakwasa omuguwa. Obusajja obumulinaanye tebuwabulwa kati omukulu oyo yafuga Abayongono alina batufuga nabo bonna nga bakadde nga bw'olaba Moses ali mu Bayibuli. Oyo Moses ali mu Bayibuli tasobola kutambula nga talina muggo ndowooza gwakozesa okukuba ku nnyanja eyeeyawuzaamu. Byonna by'e Buyongono. Alinawo kawala ke era alufuga nako kekalebbeeka kadaaga budaazi. Okumanya tuli bubi mu nsi y'e Buyongono ne sipiika gwe tulina bannange muzungu. Ekiri e Buyongono temukyegomba wano. Omusajja atufuga bw'aba alina ky'alaga wayingira mu kiyigo okunaaba agende ekkubo nga balisiba paka lw'anaayitawo asenya muyimiridde n'ayambala nga weemuli n'ajja n'abayitako n'atuuka gy'alaga awo nammwe ne babata. Byonna by'e Buyongono. Afuga e Buyongono yazaala omwana n'amugamba ye musika. Omusajja yatutta omusika mukambwe anywa obufa obufi buli lwanywamu bw'ati ng'alumba ekisiwe ng'amuwandiikira akagambo ganene bwe gati mwana nakuze myaka nga 5 naye baaba mukambwe kyokka mbu ye musika yakola n'essomero
alina mikwano gye gimuwaga okukamala. Mu mikwano gy'alina alinamu agasumba gawasa n'okuwasa. Juzi wano alinawo abalamu beyajja mu bidongo okumanya mukambwe ne bino bye tubanyumiza n'amala abiwulirako ayinza okunyiiga n'atutwala mu ssomero ery'omu besimenti. Ekituyambye kiri kimu nti olulimi lwe tulimu talumanyi bulungi, ayogera luyoŋŋono. Basebo ne bannyabo ensi gye twogerako si ya wano wammwe, eno y'ebuyoŋŋono. Okuwangaala ennyo ewaffe kizibumu, bw'owona tegeyo ku mumiro kasasiro ng'akubuutikira. Buli kimu kya bbeeyi. Okuleka omwenge bwe baagutulekera tunywe tutamiire basooke batufuke nga tutamidde ffenna. Twazuula amafuta mu nsi y'ebuyoŋŋono naye tetugalabako, tetumanyi gye gaalaga. Ababeera mu kyalo gye twazuula amafuta bagamba mbunno birone by'amata bitwalayo amata ne babyolesaayo ne bidda nga bijjudde, tebamanyi kye bikomyawo. Twalinawoko abantu abaali bamuvuganya ng'abalwanyi ba mawumawu oba yabawa biki, ne balya ne bawunga, kati basula mu kisenge kye. Ekiri ebuyoŋŋono temukyegomba wano. Ekirungi kiri kimu nti Katonda atwagala, ne maama Mariya amanyi okutukyalirako n'afunayo eddirisa oba n'adda mu luggi, ne tuvaako ewaffe ne tujja ne tumubuuzaako. Bw'atulabako wiiki ng'emu awo ne yeddirayo. Ne Katonda yennyini oluusi atunona n'atwalayo batono n'abala n'atukomyawo. Waliwo eyavuddeyo n'ajja n'atunyumiza ku ffumbiro eddene eriri eyo mu ggulu. Era ffe ewaffe twategedde dda nnyo nti bwe tugenda mu ggulu tugenda kulya buli effumbiro ddene kyenkana Amerika. Era abayoŋŋono bonna baakitegedde nti mu ggulu eyo waliyo spare parts zaffe. Okowa emikono gyo ng'otumya egya sipeeya eyakavaayo yakomyewo n'okugulu okupya. Yeno mulonda ddi? Abayoŋŋono tunaatera. Ekirungi kye tulina ewaffe byangu kati ku ssaawa zino bategeka results tugenda okulonda nga results tuzimanyi. Omuntu abeera omu buli kulonda akomawo nga n'abamuvuganya yabawadde ssente ez'okwewandiisa n'okunoonya akalulu. Buli kulonda abakyusa, ye yekka atakyuka akyusa poozi ng'ayongerako erinnya. Wano mu Uganda mwesiimye bino tebiriiwo era twegombawo kubanga wanyuma naye ebuyoŋŋono. Bannange kati waleke tuve wano tweddireyo ewaffe, wabula tubategeeza tiffe bemulaba wano yeffe bizonto era tetutegeera. Ate ffe bemulaba tuwagira muhoozi kakati atukoonako ojja kunyiiza muhoozi kati awo tugenze tebajja mutukwatako.